Salt Media chikufudde okubeera ng'oli ku ba managers oba ku bantu abalunninga medias mu Uganda ekyama ekirala ky'olina ng'oggyeko nze okwagala kyenkola njagaliza at least wali omu ku baasookera ddala nga tukola orientation mu Salt Media nabagamba nti ekigobesa omuntu mu Salt Media kusigala mu mbeera y'emu njagala nnyo emyaka gino 3 Kristo gye yabeera n'abayigirizwa nze njagala nnyo ate newunya n'ensengeri gye yagikopamu nega nti diguli bagikwera ku myaka 3 naye njagala nnyo okulaba ng'omuntu akyuka naddala mu myaka egyo 3 njagaliza bw'okola ng'onoonya kikyo wekka tosobola kukulaakulana naye bw'okola ng'oyagaliza abalala ng'oyagala abalala beeyongereko amakulu g'okukola kwefuula bulamu bw'abalala kubeera bulungi gw'onoonyamu essowaani y'emmere egi emu naye gye mukoma okukola ennyo abaalyanga abantu 10 ne muli abantu 100 ne muli abantu 100 eryo lyessanyu nti waliyo abantu bangi kati bwe ntunulira abaana abali mu Salt Media nga head of Salt Media olw'ekisa kya Katonda waggulu wange waliyo Katonda naye bwe ntunulira abaana abali mu Salt Media nsanyuka manya abakadde baabwe gye bali basanyufu abakyala baabwe basanyufu abaana baabwe basanyufu parking ku Salt Media tekyatumala omuntu ne bwaligula emmotoka esinga eyange azironga azimbadde kitundu mu lugendo lwe nja kuba musanyufu so ekinfula successful omutima gwange si mulwadde omutima gwange mulamu guli very clean and clear